nganze nina abaana babiri bempulira mu nganze sibeekakasa bulungi. Omwami ono gwe tutagenda kwoleka ateekateeka kukebeza ndagabutonde abamu ku baana be bagamba nti tabeekakasa. Kyokka abaana bakebeza ate naye beebo be yazaala ebweru. Nabazaala bbali n'abaana ba babiri obutuufu tebanfaanana. Agamba ayagala abalabirire ng'amanyi ekituufu. Abakazi batusibanya abaana ng'alabye nti olina obusobozi, oli gwe yamuzaddemu talina busobozi. Olunaku lw'eggulo abaminisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga bategeezezza ng'omuwendo gw'abettanira okukebeza abaana baabwe endagabutonde bwe gweyongedde nga mu wiiki emu 66 be bavaayo okwekebeza. Buli aggyibwako endagabutonde kimwetaagisa $10 ze za Uganda emitwalo nga 37. Oba ng'olina omwana omu awo ojja kuba $2 kubanga bapima omwana oyo ne taata w'omwana. Wabaddewo okwebuuza ensonga z'okukebeza endagabutonde ezirabika okubeeza ebyobulamu ate ekitongole ky'ensonga z'omunda mu ggwanga kijja kitya okuziyingiramu. Emisango gino egyetooloolera ku butonde bw'abaana n'ebintu ebigwa mu ttuluba eryo lina okuba nga kigonjoolwa minisitule eno eyaffe ya internal affairs. Kyovudde olaba ekyuma bakiteeka mu internal affairs gengezaako okubagamba tekipima DNA yokka. Waliwo ebintu bingi ng'obutwa, ebintu bingi nga bumanyi crime. Mu bye beetegereza mu kukebera endagabutonde kwe kuba nti abasajja bettanidde okukebeza abaana okusinga abakyala. N'ekirala kwe kuba nti tewaba kukkaanya wakati w'abaagalana era abasajja bangi bakebeza abaana mu bubba ne batuuka n'okujja sampolo ku baana baabwe ne bazeetwalirayo mu kifo ky'okugenda n'abaana bennyini. Abaagala kufuna sampo ku mwana ekimwanguyira enviiri, okusala enviiri n'ateeka mu kabaasa n'aleeta. Ku 66 abeekebeza tugenze okutuuka mu minisitule eno ng'omwogezi waayo Simon Mundeyi abaddeyo akafunako by'abantu 12 ebivuddeyo nga biraga nti 10 baavuddeyo nga bawuniikiridde ng'endagabutonde zikakasa nti abaana si baabwe nga 2 bokka be baavuddeyo n'akamwenyumwenyu. Bakomyewo nga tebaagala kumanya, baagala kusaanyawo bakyala baabwe lwakuba nti abaana be baasuubira nti baabwe. Kino kireeseewo obuzibu naddala eri abagendayo okwekebeza ng'emitima gyabwe tebagiteeseteese eggumira ekiyinza okuddirira nga bafunye ebivuddemu. Mundeyi atusuniddeko ku baaguddewo ekigwo okuli yakebeza abaana 7 n'asanga ng'alinako 2 n'ava mu ofiisi ye nga yeewera okudda eka omukyala amulaba akamufaamu. Twamutaddeko abantu baffe okumulondoola kubanga ayinza okuleetayo ekizibu ku baana bano yalabye nga si babe ate noono omukyala kubanga yatugambye agenda kuddayo e Kenya naye nga tanaba kuddayo e Kenya ate yandikola ekintu ekibi ennyo. Waliwo n'atadde ab'ekitongole kino ku nninga basiimuule ebikwata ku be yali ayita abaana be be yatuuka n'okkolera paasipooti kyokka yagenza okubakebeza nga si babe. Era n'atiisatiisa nti bwe tutakola ekyo agenda kututwala mu kooti. Tutegeezeddwa nti kuliko ne kinvinvi ow'emyaka 7 eyakebeza abaana be 15 ng'alinako 5 nga ne gwabadde alaamidde okumusikira si wuwe. Bwesigwa bwaggwaawo n'abaana ne batuuka okubuusabuusibwa kati ekiyinza okugyayo amazima ago be bantu okukola DNA kubanga ne Bayibuli egamba nti amazima galitufuula baddembe. Biki ebireeta amazima? Mweyo ensonga ekijjayo amazima ne gaviirayo ddala mu butuufu bwako ye DNA test. Tuliko abakyala be twogeddeko nabo abakkiriza okubooleka obwenyi n'abasabye tubabikke abatubuulidde lwaki ebyendagabutonde tebyetaagisa. Kati ate abalala baba n'obubadde bwabwe nga eyagula pampa mulala, eyagula nga chips ng'ayoya mulala, eyasasula ez'eddwaliro mulala, kugamba nga okuva lwe yafuna olubuto okutuuka lwe yazaala omwana oyo n'ayonka buli saavisi zonna yasasula ebyokugenda omugemesa mulala kugamba nga olukolodoli luli awo. Kakati toyina bw'ogamba oyo nti nno aneettanira ogenda okukola DNA pressure emukubireeyo. Mukyala oyo mu buli mbeera aba amanyi taata w'omwana omutuufu kati ekibaganda otwala ku DNA. Abasajja ababuusabuusa be baba bettanira okutwala abaana ku DNA naye kati ye omukyala aba alabanga malya ga nsimbi kuba aba amanyi taata w'omwana omutuufu. Ekyebuzibwa kiri nti omwana atalina musango mu mbeera eno akolebwa atya naddala ng'endagabutonde evuddeyo ng'eraga nti si wa mu maka ago. Okusooka byonna mu mutima gwo zimbamu okusonyiwa newankubadde ng'omwana oyo muweredde omutaddemu ensimbi ezo zonna ne bifuuka nga bwe bityo bwe biri. Omwana gwe mu adopting leka abeere wuwo mumutwale nga wuwo omulabirire kasita omukyala we yamuzaala kati abeere omwana we.
waliwo amagezi agaweereddwa ku ngeri y'okkwatamu embeera oluvannyuma lw'okukakasa endagabutonde. DNA eno tejja kulongosa bintu, instead ejja kwongerako okwonoona ebintu. Gwe singa olaba nti oli suspicious muno tomwesiga, ekirungi okukola is mufune counseling, muyambibwe. Ekisinga obukulu ye muntu okugenda mu mbeera y'okwekebeza endagabutonde ng'asazeewo nti ebinaavaamu byonna tebigenda kwongera kusajjula mbeera wabula nga mwetegefu okutwala obulamu mu maaso mu kifo ky'okubwonoona. Patrick Ssenyondo, NTV.